Anita Among byeyongedde okulanda tulina bye tuzudde ogenda kubifuna mu gataliiko nfuufu ekiro kya leero. Ttiimu Kabiriiti ensonga zonna egenda zisunsula bulungi. Kalira munnaffe Paul Mayinja nkikulembeddemu Mebo Mulungi waali nnyo bwe tugenda okutambuza ensonga. Kalira tusooke tukuwe emitwe emikulu egigalimu tukomewo nago mu bujjuvu tovaawo. Poliisi ezinzeeko amaka ga Among e Nakasero okufuuza obujulizi ku misango gy'enguzi n'okwegaggawaza. N'amagye bayingiddewo era tukitegeddeko nti waliwo ebimu ku bijjiddwayo. Tukuleetedde ebikwata ku abadde Sipiika Among n'ebigambo by'azzaayogera. Opposition got swallowed. Ab'NRM Masaka beeyawudde mu kubi okukwatibwa kw'omubaka Justin Nameere nfanfe wa Among. Ekisinza okutukola obubi bwe buli bw'enguzi. Minisita Oboth yeebazizza Katonda olw'obuwanguzi n'alaga nga bwe yeetegese okuvuganya ku bwa Sipiika. Tugasimbudde n'ensonga ez'ebitongole by'ebyokwerinda bino bikulembeddwamu ekitongole ekya poliisi bizinzeeko amaka g'abadde Sipiika wa Paalamenti Anita Among okugaaza ku misango gye bamunoonyerezaako omuli ogw'okwegaggawaza buli bw'enguzi n'okukozesa obubi ensimbi z'omuwi w'omusolo. Ebitongole by'okwerinda nga bikulembeddwamu poliisi bizinzeeko amaka g'abadde Sipiika wa Paalamenti Anita Among Magogo agasanga jakirizibwa kuyitawo wadde okuyingira amaka g'abadde Sipiika era abakuumaddembe abadde mbyambalo n'engoye eza bulijjo balabiddwako nga beetalanga Namutala Omunyagekende nga beetoola ekifo kyonna. Munda abasirikale bafulumizza bibokisi ebigambibwa okubeeramu ebizibiti ebisangiddwa mu maka ge Sipiika era ne bitwalibwa. Tebatukkiriza semberera ddala wali naye kye tukakasa nti poliisi naddala ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ekya CID oluvannyuma n'amagye bayingiddewo era tukitegeddeko nti waliwo ebimu ku bijjiddwayo ndowooza bali mu kwaza kyewandiise search era waliwo ebibokisi byetulabye nga bifulumizibwa okuva mu maka ga Sipiika Anita Among. Abasirikale abadde bavunaanyizibwa ku kukuuma abadde Sipiika balabiddwako nga bibasobedde kubanga nabo tebakeezeddwa wadde okuyingira era olunaku lwonna balumazeeko bali bweru beemagaza. Emmotoka ezitambuza abasirikale babadde Sipiika okuli n'eyemukulembera mu maaso okumuggulira ekkubo ziyite liddika zonna tezikiziddwa munda. Bannamawulire nabo tebakiziddwa okusembera amaka gano okola okutaataaganya obujulizi era ng'ebigenda mu maaso bakiraba birengerera wala nga gye babikwatirira mu ngeri y'okubibbirira. Kyokka okwazibwa kw'amaka g'abadde Sipiika kukoleddwa ku biragiro bya Pulezidenti Museveni era nga ne woofiisi ze alagidde zaazibwe. Embeera yatandika okwonoonekera abadde Sipiika Among oluvannyuma lw'ekisinde ky'aba PLO okuvaayo ne basazamu obuwagizi bwabwe okuddamu okuvuganya ku bwa Sipiika wa Paalamenti y'omulundi ogw'e12 nga mu kiseera kino basazeewo okuwagira Oboth omubaka wa West Budamu County. Omuhoozi Kainerugaba azeemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa Sipiika oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu.
okwaza kwonna kugenderera mu maaso nga kizibu nnyo okakasa obanga ddala Among abadde maka gano oba bannamateeka be babaddewo. Kati ekirindirirwa kwe kubanga Among yeeyanjula ku kitebe ky'abamabega ba poliisi ekibuli okwewozaawo ku ngeri gy'abadde atambuzaamu emirimu gya ofiisi ey'obwa sipiika. Okwaza kw'amaka ga Among kujjidde mu kiseera ng'olunaku lw'eggulo kiraka wa Paalamenti Adolfu Mwesigye yasibye ku kitebe ky'abamabega ba poliisi okunnyonnyola ku ngeri gye babadde batambuzamu emirimu ku Paalamenti. Ennaku zino zonna sipiika Anita Among abadde bannayuganda kumumwa nga n'ensonga eyasinga okubakwata omugamba y'emmotoka y'ekika kya Rolls Royce eganyibwa okuba nti yagigula ensimbi ezikunuukiriza obuwumbi buno obwa Uganda. Abadde sipiika Anita Among bangi ku bakyala badde bakwasa amababanyi olw'engeri gy'abadde yambalamu engoye ez'ebbeeyi era nga zino bangi bazze nga bakubagana empawa nti taziddamu. Amaka g'omwami n'omukyala Nsobuga omukono gwa ddyo tuguwanikire Katonda w'amaanyi. As a party, we must leave this party a united and a more strong party. We should not allow our party to break because we've gone into election. And for your information, members of Parliament, in the 11th Parliament, I can proudly say we didn't have opposition in Parliament. Have you heard that? In the 11th Parliament, opposition got swallowed. In the 12th Parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest Parliament. Sipiika Among alina amaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli n'agasangibwa ku kyalo Kakoola mu division y'Endejje, Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Robina Nantale ne David Tamale bebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ensonga ezo zenva okutuusaako obudde buno bye bibaddewo emabega kaawo gye buvuddeko. Njagala kutwala butereevu mu kifo kyennyini mu maka ga sipiika Among ate twegatte ku Nsubuga Ismail atubuulire ekiriwo kaakati. Oli kuyo omuntu wa bulijjo Obukedde TV. Katugende butereevu eri Nsubuga Ismail atuwe ekiriwo. Olw'okuwaayo ekiseera kyo n'olindirira amawulire agataliiko nfuufu, njagala okwebaza munaffe ali mu studio Ronald Mayinja. Nze Ismail Nsubuga nga ndi wano Nakasero wakati mu kibuga Kampala ewali amaka g'abadde sipiika wa Parliament Anita Among gye tubadde kumpi kati essaawa ezisoba mu 8 okuviira ddala ku ssaawa 9 okutuuka wenjogerera kati ng'ebitongole by'ebyokwerinda byasazeeko amaka gano nga bikulembeddwamu ekitongole kya poliisi ekikulira ebyokunoonyereza ekya CID, kuliko bannaffe aba military ate era kuliko n'abazimyamoto abazze n'ebyuma eby'enjawulo ebyeyambisibwa okusala enzigi oba seefu n'ebiringa ebyo, bonna we bali era nga bw'olaba. Wetwogerera essaawa eno nga bwe tuzze tukulaga amawulire gaffe agaasoose agabuutikidde nakati ku ssaawa eno tewannabaawo kyamaanyi nnyo kizuuka okuggyako kukakasa nti ab'ebitongole ebyo bo bakyasimbya amakanda okulaba nga babaako kye bajjayo. Okunoonyereza nno kwongedde okunyiinyiitira kuba buli kaseera tulaba bongera okusomba ebikozesebwa okuba nga biyingizibwa mu ndeeyo. Siyinza kulimba nti tumanyi okunoonyereza kuno kwe kuvudde, naye byonna bikyali byambu kyokka tubadde tukyalinze okulaba abakulu bano kye bayinza okutugamba oba oliawo kye bazudde mu ndeeyo oba kiki ekyavuddeko okunoonyereza kuno era bigenda kuggwerawa. Wenjogerera akafubo kakyagendera ddala mu maaso era abakulu tebalaga wadde akabonero konna akalaga nti essaawa yonna basemberedde okuseguka era tusuubira nti bunaagenda okuvaako eddiba era nga bakyali wano. Kyokka gwe ali ku Bukedde TV olina omukisa okubanga omanya buli kimu ekigenda mu maaso kubanga naffe kamera zaffe tetuli beeteefuteefu kuzijjawo mu kiseera kino. So tujja kuba twongera okubikubuulira naye byonna we bijjidde ng'ebbugumu lyeyongedde mu kuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika bwa Parliament oluvannyuma lw'ekisinde kya Pierre Oyo okuvayo ne kitegeeza nti bo Anita Among baamuggyemu obwesige era oluvuuvumo olugamba nti oluŋwe oba eddusu baali wanze ku Jacob Oboth.
nze Ismail Nsubuga njagala okukuza mu studio Ronald Mayinja akutwale maaso n'amawulire agataliko nfufu naye nga byonna tujja kuba twongera obikutuusaako. Weewaawo ssebo okutereezaamu nze Paul Mayinja si Ronald Mayinja. Kukulisaayo obuuyo obwate njagala nkutwale mu maaso nkubuulira amapya ge tukuŋŋaanyizza oluvannyuma lw'abo ebyokwerinda okuzingako amaka g'abadde sipiika wa paalamenti ey'e-11 Aneta Among. Tulina bye tukuŋŋaanyizza eby'enjawulo ebimukwatako katubikutuuseeko. Olunaku olw'eggulo omubaka omukyalo w'ekibuga ky'e Masaka Justin Namere Nsubuga yakubye ebirayiro n'asuubiza okubeera omuwulize eri ssemateeka y'eggwanga lino n'okumussaamu ekitiibwa. And that I will preserve, protect and defend the Constitution. Mu kulayira Namere yabadde anekedde yawerekeddwako bba Kennedy Nsubuga era olwavudde ku paalamenti ne boolekera e Masaka gy'akiikirira okwegatta ku baagizibwa okuyisa ebivvulu. Oluvannyuma lw'ebyokwerinda okwaza amaka ga Aneta Among abadde sipiika wa paalamenti tukuleetedde ebimu ku bimukwatako. Among yazaalibwa ennaku z'omwezi 23 mu mwezi ogwa Desemba mu mwaka gwa 1973. Yasomera mu masomero ag'enjawulo era emisomo yagimalako ng'afuuse omubazi w'ebitabo mu kukutivu muyita accountant. Yaddeyo okusoma n'afuuka munnamateeka omujjuvu era nga mu kiseera kino munnabyabufuzi. Mu mwaka gwa 2016 yeesogga ebyobufuzi bwe yavuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo ow'e Bukedya mu paalamenti ey'omulundi ogw'e10 nga mu kiseera ekyo yagira ku kkaadi FDC. Kyokka nga tugenda mu kulonda okw'omwaka gwa 2021 Among yeeyubula ne yeesogga ekibiina ky'NRM era n'ayitamu ng'omubaka omukyalo ow'e Bukedya nga mu kisanja ekyo yavuganyiza ku kifo ky'omumyuka sipiika wa paalamenti ey'omulundi ogw'e10 nga mu budde obwo obwa sipiika bwaliko enkalu wakati w'omugenzi Jacob Olokoli Olanya ne Rebecca Etwala Kadaga yali avuganyiza ku bwannamunigina oluvannyuma lw'erinnya lye okusuulibwa mu kaseera abaseeke. Kyokka Olanya nga yakafuuka sipiika wa paalamenti yalumbibwa obulwadde obwamutwaza emitala w'amayanja okujjanjabibwa ng'eno Mukama Katonda gye yamujjuulira. Amangu ago balina okuddamu okulonda sipiika wa paalamenti omuggya era Aneta Among y'omu ku baateekamu empapula okuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika omujjuvu. Kyokka ku kifo ky'obwa sipiika Among yavuganya Nasumani Basalirwa yali mukwano gwe ng'ono yali omubaka w'e Bugiri. Mu kulonda okwali ku kisaawe Kololo Among yawangula obwa sipiika wa paalamenti oluvannyuma lw'erinnya lye okakasibwa olukiiko lw'NRM olw'oku ntikko olwa Seeke. Among akubiriza paalamenti ey'omulundi ogw'e11 okutuusa jjo ly'abalamu ekisanja ky'ababaka abo lwe kyaweddeko kyokka nga paalamenti eno teyasiibula mirimu gyayo. Kyokka mu kulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 mu Gatonnya w'omwaka guno Nalongo Aneta Among Magogo yayitamu nga tavuganyiziddwa era bwe gwali ne wa Basalongo Moses Hashim Magogo owa Budyo Paste. Kyokka Among ng'agenda maaso n'okola emirimu gye nga sipiika wa paalamenti yassibwako envumbo obuteetaaya okugenda mu mawanga g'abazungu ag'enjawulo mwali Bungereza, Amerika n'awalala era ng'obugenyi bwe mu mawanga g'ebweru okusinga abadde akyaliranga ku Paapi Vatican. Among okusibwako envumbo byali byekuusa ku byamusibwako mu kwenyigira mu bikola eby'obuli bw'enguzi obulyake n'obulabayi ng'envumbo eno yasibwa ne kuba Moses Hashim Magogo. Nga tannafuuka sipiika yaliko ssente w'obukiiko bwa paalamenti obw'enjawulo mwali Nakakosase ng'eyo nayo waaliyo emikozobano n'ensimbi ezaabulankanyizibwa mu kisanja kye. Nga tannafuuka sipiika yaliko omumyuka wa ssente w'akakiiko ka Kosase. Among mu myaka 5 gy'amaze ku kifo ky'obwa sipiika atandikidde projekti ez'amaanyi ez'enjawulo ezizze nga ziggulawo Pulezidenti Museveni omwali okuzimba essomero erya Bukedya Comprehensive Academy erimanyiddwa nga The Academy. Kyokka nga lino yalizimba mu mwaka gwa 2018 nga lisangibwa mu disitulikiti y'e Bukedya. Alina n'ettendekero ly'abasawo erya Bukedya Teaching Hospital ssaako ekisaawe ky'emizannyo ekya Bukedya Comprehensive Sports Park nga bino byonna byaggulawo Pulezidenti Museveni mu mwaka gwa 2024. Kyokka wakati mu ntuula za paalamenti ez'enjawulo sipiika Among ajjukirwa nnyo olw'okubeera omukyala abadde tasaba zikweya era azze ng'ayisaamu eggaali ababaka ab'enjawulo olw'obutamuwuliriza ng'agenda mu maaso n'okubiriza paalamenti. Right Honorable Aneta Among has been painted out for being corrupt. Your name has been mentioned
for being corrupt. We are also having a motion to have a matter debated on the commissioners. We have our evidence. We want to lay and have them defend themselves. You are all blocking us from that. What is this parliament all about? And I want Ugandans to know anything that happens to me, I have got assassination threats. Awamu ku bano yabadde omubaka wa munisipaali y'Ekira Ibrahim Ssemujjunganda ng'onazenga amusala ekirimi n'okumukuba ku nsoloboto wakati mu babaka abalala okutya okubaako kye boogera. I want to go and give blood, but I want assurance from government whether these ministers who stole Mabati will not steal blood. The way you're talking about Mabati, it's like it's the first thing that has ever been stolen in Uganda. So many things have been stolen. You've kept boring us about Mabati. Me, I'm bored of it. Kyokka Mongo era byetwalako ne Jackson Kafuzi omumyuka wa ssaabawolereza wa gavumenti nga yatuuka n'okumujjukiza nga paalamenti bw'eri mu sipiika omu yekka nga yeye era n'amulabula nti taddangamu okujja mu paalamenti ye n'abayisaamu amaaso. My role is to advise the president. First agree that you wrote to the president and the speaker. May I? Sit. Thank you. Sit. Honorable Kafus, there is one speaker in this house and you'll never come and disrespect the speaker. You cannot report this house and say we made a mistake, we forced you, and from today onwards you will not come to this house and defend any bill. You will not do it under my leadership. Kale ate mu kiro ekikesezza olwaleero mubaka omukyala ow'e Masaka Justin Namayere akwatiddwa ab'ebyokwerinda. Ono bamukutte ekiviiriddeko bannamasaka ate okweyawulamu ku nsonga ezamukwasizza. Kitegeerekese nti ono yabadde akubira ababaka ab'enjawulo amasimu ng'ono abakugira okugenda ku mukolo ogw'okusabira Jack Oboth mukono okwebaza Katonda ng'ono yasongeddwamu olunwe okufuuka sipiika addako. Olunaku olw'eggulo omubaka omukyalo w'ekibuga ky'e Masaka Justin Namayere Nsubuga yakubye ebirayiro n'asuubiza okubeera omuwulize eri ssemateeka y'eggwanga lino n'okumussaamu ekitiibwa. And that I will preserve, protect and defend the Constitution. Mu kulayira Namayere yabadde anekedde yawerekeddwako bba Kennedy Nsubuga era olwavudde ku paalamenti ne boolekera e Masaka gy'akiikirira okwegatta ku bawagizi okuyisa ebivvulu. Ena abawagizi babaniriza musanyu wakati mu kubuukula. Bagira agenda yeebaza bannamasaka olw'obuwagizi nga bw'abakakasa nga bw'aliggumite ku nsonga zonna omuli n'obuli bw'enguzi. Mu Uganda yonna njagala mbabuuza ekibuuzo. Gumite y'ani? Kyokka yabadde yakawaga ebyokwerinda ne bamusalako wakati mu lugendo nga n'ekyaddiridde kwabadde kumuvuba ng'eno abawagizi be basigadde mu kiyongobero. Hamza Kennedy Nsubuga mu kiro ekyo yategeezezza nga mamito we bwe yabadde akwatiddwa era bw'atunalajanira Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga zino. Njagala okutwala omukisa guno okubira omulanga eri pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni nti omulwanyi we ow'e Masaka yajjayo wiini ng'ate era baali bagibbye awambiddwa bamafiya era abaali baagala okumubbako wiini eyo. Mu kiro ekyo Nsubuga ategeeza nti yandibadde ayirawo Namayere omubiri kyokka ate n'ajjukira nti abakawaliyo abato balina okusangira n'amuleka bamutwale. Mu masasi nga gavuga Mungu ansobozesezza okutoloka n'enziruka kwe kubanga ndi wano. Oba oliawo n'aligenze n'ennwanirira omukyala n'ate alesa abaana. Nsubuga ebiyengeyenge bakira bimuyitamu ng'ategeeza nga mukyala we bwe liri essuubi lya bannamasaka nga yeetaaga okununulwa. Njagala okusaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebintu bino abiraba oba abitegeera kuba amawulire gamutuusibwako abalwanyi be balinnyirirwa. Abawagizi ba Namayere batotodde ebyabaddewo nga n'abamu balaze embale ezabatuusiddwako mu kanyoolagano ng'omubaka atwalibwa. Tubadde tutuukawo nga ku Polovaadi nga twakayisaawo katini we bamuwambidde amaanyi gamangi nnyo. Ne bagikise mu maaso ga motoka honorable ne babuukamu
ne bajja ne balumba oluggi baagala kuluggula. Tubasaba security eno tukimanyi nti nnungi nnyo bwa mbega bungi naye bamukwadde waliwo zikamera munoonyereze omubaka waffe waba alina omusango mumuguleko. Wabula abadde bakyasinde ennaku gye bayitamu ate waliwo ekibinja kya NRM ekiwagira okukwatibwa kwa Namere ekituuse nga bagamba nti si wanjawulo ku bantu abalala nga baba alina kyeyasobezza kituufu akangavule. Bano abadde bakutte ebipande ebiriko nzo okutukola obubi bwe buli bw'enguzi kitukoledde ddala bubi nnyo nnyo nga n'abantu tetukyalina we tunywa tuzzi. Bwe tukulonda n'obeera omukulembeze w'abakulembeze banno ekitiibwa. Waliwo n'abasabye amaanyi agaweebwa omubaka waabwe Namere gakendezebweko agandibanga ge gamusuulamu jjulume n'akolakola ebikwasa ensonyi. Naye Pulezidenti Museveni lwe yali wano emyezi ng'ebiri egiyise era twamulaaja ne tumugamba nti amaanyi g'omubaka waffe gasusse gayitiridde. Neyo yonna gyali naye akimanye nti buli muntu asobola okukwatibwa singa abanga alina kyakoze. Kubanga wano mu Masaka mukimanyi tubadde tutambulira mu kutiisibwatiisibwa ng'omuntu bw'ayogera ekigambo ng'oga nti owedde Namere gwakututte. Omubaka wa Pulezidenti e Masaka Ahmed Wasaki akakasizza nti omubaka waabwe yakwatiddwa kyokka n'asaba Namasaka okubeera abakkakkamu. Kati nze nga akulira ebyokwerinda nkyalinda nfune statement ey'oyo oba ekitongole ekikuumaddembe ekyamukutte then nange ndyoke mbeereko nekyenjogera naye nkubiriza bannamasaka tusigale nga tuli bakkakkamu. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Gataliiko nfuufu ekitundu ekisoose bwekityo bwe kitambudde. Lindirira ekyokubiri mulimu mangi omuli n'oyo gwe bawanzeeko eddusu ku nsonga y'obwa sipiika tugenda kujja nabyo tosaanye kuseguka. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Sabbuuni ow'amazzi anaaba mu ngalo akolebwa aba Octopus alimu ekirungo ekitta obuwuka ekiyamba okutangira endwadde. Amwetaaze mu bungi tukubire ku ssimu zino wammanga. Minisita Nabakooba ategese okusaba okwokwebaza yeebazizza pulezidenti olw'okumwesiga. Pulezidenti weebale nnyo weebalire ddala. Mu kitundu kino Minisita Jack Boboth ategese okusinza nga kuno kwakwebaza Katonda olw'ebyo byamukoledde kyokka okwebaza kuno kujjidde mu kiseera ng'ono yawanduddwako ddeddusu okufuuka Speaker wa Parliament. Omukolo gubadde mu maka ge agasangibwa ku kyalo Kyungu mu disitulikiti ey'e Mukono. Okusaba kw'okwebaza Katonda olw'okusobozesa Honorable Maxon Jacob Oboth omubaka wa West Budama Central mu disitulikiti y'e Toolo okola obulungi emirimu kubadde maka ge agasangibwa ku kyalo Kyungu mu disitulikiti y'e Mukono. Okusaba kuno kujjidde mu kiseera ng'omuduumizi w'eggye lya UPDF Gen. Muhoozi Kayine Rugaba kyajja muwandeeka eddusu okwetaba mu lwokaano lwa Sipiika wa Paalamenti anaalondebwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. Okusaba kuno kulembeddwa mu Provost wa Lutiko y'e Mukono Reverend Kauni Godfrey Sengendo ng'ono asabye abantu n'okusingira ddala abaka ba Paalamenti okubeera abeetowaze era n'atendeeza Minisita Oboth olw'okubeera omwetowaze eri buli muntu. Very humble man, and actually I can testify that. Very humble man. Those of you who have gotten a chance to be near him, you know that he's a very humble man. Ono ategeeza nti Minisita Oboth azze nga yeetaba mu kusinza ku Lutiko e Mukono ng'oyinza n'obutalowooza nti minisita. Sometimes he comes to the cathedral and you don't even know that he's around. He sits somewhere and he keeps quiet. When service ends, he marches out and goes. You can't even recognize him. Very humble. How I wish you can take that example.
okusinza kwetabiddwako ebikongo okuva mu gavumenti ya wakati ombadde abaka wa palamenti ab'enjawulo. Ku mukolo guno omuduumizi wa APDF Nyina Muhoozi Kainerugaba akiikiridde omumyuka we Lieutenant General Sam Okidi ng'ono mu kwogera kwasiimye Minisita Oboth olw'okubeera omukozi ate n'ajjukira Katonda nti yamutuusiza ku buwanguzi bw'aliko. Honorable Minister, I want to thank you for having chosen the street of Jesus, the street of God. That's why we are here today. Asabye ababaka wa palamenti obuteegulumiza olw'okubeera ababaka wabula bakola basobozesa okuleeta ensimbi eri bakulembera bagaggawale. In the military, we have a short question when we are handling sensitive issues. Member of Parliament, yes, so what? Now, answering that so what, we may not manage now because we don't have time, but simply, this country has priorities that must be addressed. Ye Minister Oboth asiimye President Museveni olw'okumulonda nga minisita y'ebyokwerinda mu kisanja ekyaweddeko wamu n'abantu ba West Budama Central olw'okumulonda nga yafuna obulooso bwa mitwalo 2. Ayogedde engeri obudde gye bwakyuseemu n'enkuba n'eyagala okutonnya kyokka nga budde bwa musana. Kyatategedde nti kyabadde kirina kikiranga nga gye yaggweredde ng'erinnya lino okuddwayo okubeera mu lwokanulo lwa sipiika. Ategeeza nti yafunye essimu emutegeeza nti asinkane Ssaabawandiisi w'ekisinde kya PLU David Kabanda abeeko byamutegeeza. I got a call that meet Honorable Kabanda. He's the commander now, ground commander. And I'm sure most of you in this state, you came because of Honorable Kabanda's instruction. And I want to tell you as I give him the mic, it has never been real. It's now more real. Ye abadde minisita omubeezi w'ebyokwerinda Oda Olero era nga badde akola n'Oboth amwogeddeko nga badde abeegombesa. Honorable Oboth, thank you for giving me opportunity to work as a state minister. If your full minister doesn't give you an opportunity to work, for sure you will not do anything. But you gave me that environment to do the work. I thank you very much. Ssaabawandiisi wa PLU David Kabanda ategeeza nga bw'ataliwo okukozesebwa ku lwannantalo wabula yakola ekyo ekibeera kimutumidde bakama be. Ategeeza nga bw'atumiddwa ssente wa PLU ng'Oboth bw'agenda okubeera sipiika wa palamenti addako ekireesewo oluyogaano mu bantu. Thank you for listening to President Museveni. The command says that he become the speaker of the 12th Parliament. Oluvannyuma Kabanda yessa ababaka wa palamenti ne bawa bweyamo nga bagenda okulonda Oboth nga sipiika waabwe era bonna basiza kimu nga nkuyege. Ono tuminamu essuubi kubanga mukozi. We are happy today that God has answered this call. Somebody's opportunity cannot be closed. I am extremely happy to be at his home, jubilating, celebrating that. President Museveni, the national chairperson w'ekibiina, bw'atuwa endorsement, ye yatuwa n'endorsement ya Oweekitiibwa Anita Among, bwe tugitambulirako. So tulowooza nti Parliament egenda kutambula bulungi nnyo mu direction entuufu eggwanga lirizise. Robert Musanje yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Bo bakansala b'ekibiina kya National Unity Platform NUP bawanguddwa ku bifo okuli eky'obwa sipiika n'omumyuka we mu kanso ekulembedde okulayira kwabwe mu disitulikiti y'e Mukono ne beekandaga ne bava mu lukiiko. Okuleeza ssente wa disitulikiti y'e Mukono ne bakansala ssaako okulondesa sipiika n'omuyambi we byakulembeddwamu akulira okulondesa mu disitulikiti eyo Jojo William Eriawu ssaako akulira abalamuzi ba kkooti ento e Mukono Rehema Nasozi Ssebbowa. Ssentebe Lukooya yasoose okuba ebirayiro wakati mu kwerekerwako abooluganda n'emikwano n'addirwa bakansala babuulira ddala namba 5. And I shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution. The Constitution of the Republic of Uganda, as by law establishes service to this council, support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda. Bakubye ebirayiro wakati mizira. Give
faithful service to this council, swear in the name of Almighty God that I will give faithful service to this council. Omukolo gwetabyeko ebikonge ebyenjawulo ng'omugenyi omukulu abadde Jenerali Katumba Wamala oluvannyuma byesoze ekisenge ekyateekeddwa okutuuzibwa mu kanso nga muno bakansala balondedde sipiika n'omumyuka we. Ekifo ky'obwa sipiika kivuganiziddwako Haji Asumani Muwumuza wa NRM ne mu NUP Robert Mwesigwa Ssentongo. Okulonda kubadde kwa kyama nga kugenza okukomekkerezebwa nga Muwumuza awangudde. As by law established, so ekyomumyuka wa sipiika Gashegu Mulamira owa NRM avuganyiza ne Muwonge Stanley owa NUP nga nekino NRM ekiwangudde olwa NUP neviiramu awo nga Masembe akwata enseenene. Almighty God solemnly affirm that I shall faithfully exercise a high honor being appointed as a secretary in the district of Mukono, swear being appointed as secretary in the district of Mukono. Ab'NRM okuwangula ebifo byombi kinyizizza ab'NUP bwe batu ne beekandaga ne bafuluma ne basigalawo bakansala nga basatu. Wabula omuze guno Gino Katumba aguvumiridde nti bano bakola kikyamu okufuluma mu kanso ate nga gye balina okutwala ebirowoozo by'abantu aba balonda. Ssentebe Lukooya alaze essanyu n'aweera enkolokooto nga bagenda okulwana okukuuka ejjembe okumalawo abakozi bassemugayaavu. Wali wano naye sibalubeerera banakola obubi mbajjawo njagala okuba nga nebasekulire nga nakaddu nkubye alina ekyamunaana kubanga tugenda kukola mirimu tetuze kutula. RDC Mukono Hajati Fatuma Ndisaba ne ssentebe NRM Haji Semakula nabo baliko boogedde. Buli obadde tolina b'okola nabo kuweereza bannamukono naye mu budde buno nkugamba nti ffe tusigalidde kulaba bulabi. Tukimanyi bulungi nga mutudde mu ntebe ng'okutte enkasi ne executive gy'otulaze ne speaker ne council ne kaawo ne ttiimu yonna eri technical tetulinayo nsonga yonna. Gino Katumba asaba abakulembeze okweyambisa ofiisi za gavumenti e Kampala okusakira abantu mu bitundu ebyenjawulo. Tuzze kulemesa emboozi eri gye twalina tubalemese mugiveeko kuba kati abantu baagala buweereza. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate abakulembeze mu disitulikiti y'Emityana batendereza Minisita Judith Nabakooba olw'okubeera omwetuwaze era ow'eggonjebwa kale nno gwe balinamu essuubi okutwala obulungi ekitundu kyabwe mu maaso. Bibadde ku mukolo ogw'okwebaza Katonda gwategese ku kisaawe e Kalangaalo. Minisita y'eby'ettaka mayumba n'enkulaakulana n'ebibuga Judith Nabakooba kikubye n'akiyuza bw'abadde ategese omukolo ogw'okwebaza abawagizi be ogubadde ku kisaawe e Kalangaalo olw'okuddamu okumulonda ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emityana. Omukolo gutandise na kitambiro kya misa ekikulembeddwamu Reverend Father Ponsiano Konkome B. Wamponya okuva mu kigo ky'e Naluggi ng'ono asabira abalonzi bulijjo okufangayo ku bantu be baagala okubakiikirira nti balina kubeera beewonanye bokka abasobola okubakiikirira mu bwesimbo. Bonna abali wano mwenna mbeegayiridde kwata munno ku muki tuleme kusosolegana. Father Wamponya agambye nti ekisanzo ky'omubaka ekisooka kwe kubeera ng'ategeera nnyo kusinga abantu bakiikirira. N'ategeeza nti bino byonna Nabakooba abiina bw'atu n'asiima abantu abamusaamu obwesige. Omukisa gwo mungi ddala ogutaliiko kkomo ng'osinziira ku kisa kyo ekitakoma. Ye disitulikiti kadhi w'Emityana Sheya Likasaliko asabye abakulembeze b'ekibiina ky'NRM Emityana okulwana ennyo okumalawo entalo ekibiina kyongere okufuna obuwagizi. Kati nga Honorable Nabakooba bwe yalondeddwa tuddeyo wansi tuzimbe ekibiina kibeere nga kyannamaddala nga tekiri mu nkokola tekiri mu bigambo. Tukwagaliza ekisanja ekirungi kino.
Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki asimye Minisita Nabakooba olw'okususa ku mwanjo ensonga z'Obwakabaka n'amusaba okusigala nga tatuyirira Namulondo. Naye nga bw'obadde okolanga ensonga zaffe ozitembeeta ng'otuwuliza n'otubuuza abaffe ki ekiriyo Buganda mwagala ki tutambule tutya twagala otambulira awo singa omukulu anaaba akuwadde obuvunaanyizibwa. Ye Minisita Nabakooba asimye Pulezidenti Museveni akensuso olw'okumulabamu empeka emera n'amuzza kuba minisita mu kisanja ekiwedde. Bwe bitatambula bulungi mu 2021 n'annonda naga Judith tebitambudde bulungi n'ampa obwa minisita mu minisitule y'ettaka. Taata President weebale nnyo weebalire ddala ssebo. Asimye abalonzi olw'okumuzza mu Paalamenti era ng'afukamidde n'abeebaza. N'abatwegasse n'abantu baffe wansi bajja kweyongera okwegatta n'okutukkiririzaamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abuulidde bannamitiana ekirabo kya Wema kyabawadde magombolola gonna n'asuubiza okwongera okubasakira. Tutambulira wamu ennanze sisosola kkala, sisosola ddiini, sisosola ggwanga, sisosola kikula kya muntu. Njagala okuddamu okweyama nga ndi mu maaso gammwe bassebo ne banyabo tiŋŋenda kutambulira wamu nammwe awatali kusosola. Omukolo gubadde gwa ssanyu ng'abayimbi ab'enjawulo okubadde Catherine Kusaasira, Stabu Anatoro n'abalala basanyusizza abantu. Oluvannyuma abawagizi be abagabudde ekijjulo Makeke abalala abawangula okubadde omubaka wa Mityana South Henry Makumbi ne ssente wa disitulikiti Joseph Luzige nabo babaddewo era ne basuubiza okuweereza obulungi ne Nabakooba. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Mu kitundu kino ekibiina ky'NUP olwaleero kimalirizza okusunsulamu abakyala 13 abeesowoddeyo okukwata kaadi ey'ekibiina kino mu kalulu ak'okujjuza ekifo eky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala. Buli omu obwedda awera nga bw'agenda okuweebwa bendera eno. Abatwala ebyokulonda mu kibiina ky'NUP bakomekereza okusunsula abaagala okubakwatira bendera mu kulonda kw'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala ow'e Kalangala. Abakulembedde Harriet Mutaye n'abalala okusinkana abeesimbyewo ne babuulira ebigenda okugobera mu kusunsula kuno. Era wano gy'oli Mary Ssebuufu akulira ebyokulonda mu NUP mu Buganda abasabye obutatya n'ebibuuzo ebibabuuzibwa. Tulwala kandidati anaaba abasinga mu yababeera kandidati w'e Kalangala ate asobole okuwangula wali awaddamu. So kubanga nawe okintu okyewulira ng'okisobola era ojja kusinga. Obadde omukyalo mwayitibwa mu maaso g'akakiiko k'abasunsuze n'asoola ebibuuzo era ebavudde boogedde ebadde munda nga buli omu awaga nti kaadi yagirina. Suubira nti kaadi tujja giwangula kuba mmanyi bannange ekyo nkibasingako nti nze mbadde mu direct politics oba oli awo ebibuuzo biyinza okuba nga biri nnyo direct ku politics nga bwe mbirabye. Era amazima ebibuuzo mbizzeemu bulungi ng'era omubaka eyandisaanye okubiddamu mbyanukudde bulungi era mmanyi nti makisi zonna ezigabibwa ku vetting nja ziyoola bulambalamba. Nsuubira nti ebigendo vaayo bigenda kuba birungi kubanga process eno etwala obubonero 5 ku 10. Nsuubira nti nno bonna nno nja kubujjayo. Vetting ngimaliriza ebibuuzo bye bambuuzizza mpuliridde ddala nga binnyongedde okunfuula omuvumu ate ow'amaanyi. Abakyala 13 basunsuddwa ku bakyala 14 be baali basuubira olw'omu ku bano obutalabikako. Ssebuufu ategeezezza nti abakyala bonna abeesibuddye babasanze nga balungi era basuubira nti anaayitamu ekibiina okukireetera obuwanguzi. Buli mukyala mulanga mulungi mulaba nga mumanyi abantu baffe abamu ba bulijjo naye nga amanyi ensonga z'abantu baffe tulanga buli omu minimum qualification general agirina. So tulowooza nti at the end of the day ku nkomerero tujja kujjamu kandidati omulungi agenda okukiikirira abantu b'e Kalangala. Ategeeza nti abasussudde balina okuteera mu kubaganya ebirowoozo okw'ekibiina ku kitegese okusobola okulaba ani akira. Eno vetting gye tuliko essaawa eno ya makisi 4 eya debate n'ababudde debate kyetegeeza makisi 10 naye ate erina ekinyusi kiri ekyokuba nti olina okubeera mu debate buli omu naye wanga gwosinze batuli mu debate
oba ovuddemu. David Tamale yakusakidde guno kulabukere TV. Abalamazi abagenda okukola hijji e Mecca ne Madina bano basibuddwa. Abamuzat and Brothers ne babalabula okubeera abeegendereza kubanga amateeka ge Saudi makambwe. Abalamuzi abatwalibwa ba Muzatan Brothers okola hijja Mecca ne Madina basibuddwa ng'omukolo gubadde ku Masjid Rashid ku Kalerwe nga gukoleddwa Super Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi. Basibiriddwa entanda n'okusomesebwa ku mateeka n'ebiragiro bye bagenda okugoberera nga batuuseeyo era Sheikh Yasin Kiweewa akulira ddawo ekibuli omu ku babalambise kyokka bakootidde okubeera abeegendereza ku mateeka ge Saudi kubanga makambwe. Bwe tuba tugenda e Makka tukakase nti ssente ze twasasudde mu lugendo lwe tugendamu ssente za halaali. Oyinza okuba obadde mbantu nga munnange bakuwadde ekitiibwa ky'obwa hajji ng'omutima gukulumiriza gugamba naye lwaki sigenda e Makka erinnya ne likakata. Supreme Mufti Galabuzi abasabye okusabira eggwanga okubukalamu emirembe kyokka bakootidde obutalombera bannaabwe edduwa embi. Olwolanga era kyakoze nga si kirungi bwetya obusiraamu tebukkiriza kukola bwetyo. Tunaakola bwetyo tujja kusaba tuyiire ensa era tuweebwa ekitiibwa mu nsi yaffe ya Uganda. Ebyo nga biri bityo abeesigala ayiga mu kika ky'engabi batongoza olukiiko lw'abavubuka ku mukolo ogubadde e Makindye nga luweereddwa obuvunaanyizibwa ku nsonga z'okunyweza obukulembeze musigo okutuukira ddala kasolya. Olukiiko lutulako abavubuka 15 nga lutongozeddwa minisita w'abavubuka Musiga lino Ssaalongo Yiga nga kino akiyisa akabonero akoleko enkyukakyuka mu bukulembeze. Beesize olw'ensonga nti bato ate bamalirivu mu mirimu gye bakola era okubalonda tutunuulidde nnyo engeri gye babadde bajja nga batambuza ebintu. Katikkiro w'essigala yayiga mu kika kino Charles Kasozi agambye nti abavubuka abalondeddwa balinamu essuubi olw'abibazi beenyigiramu. Kubanga omulimu ogusinga gwe twagala okubawa ng'abavubuka be batulaze wano kulaba nga muyingira mu buli mutendera mugyeyo bavubuka bannammwe batandike okwenyigira mu nsonga z'essiga. Sipiika w'olukiiko luno Lubega ne Katikkiro w'essiga bongedde okuttanya ku nsonga z'okwabya olumbe mu Buganda. Omusiko ono mu Buganda yagabula omusomesi era yalibadde yeteekateeka bulungi n'aleeta omumboga emmere n'ebimugabula byonna. Abazzukulu nga bakulembeddwamu omuzzukulu Muwonge Musoke batongoze nga by'ensamba Fans Sports Club bwe banaayita okutumbula ebyemizannyo. Muwonge agambye kino kikoleddwa okwongera amaanyi mu bawagizi b'emizannyo mu kika aye n'okugatta abantu. Buli wangabi yenna mu nsi yonna gy'oli jangu oyiwe ku Fans Club bagita Engabi Sports Club jangu ogyegatteko era ekitabo weekiri. Miriam Buyondo ne Ronald Kakooza be bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Y'ebyokwerinda n'ensonga y'abaazirwanako bayozaayoza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okuwangula akalulu okukulembera eggwanga emyaka gino emirala 5 egijja. Obuwanguzi buno kabonero ka bwesige bannayuganda bwe bamulinamu obwoleka obukulembeze obulungi okwolesebwa n'obumalirivu okukuuma obutebenkevu. Mu myaka gino 5 egiyise minisitule eno enywezezza obutebenkevu mu ggwanga lyonna okuyita mu ggye lya UPDF okutendekebwa obulungi okweyambisa ebyokwerinda eby'omulembe n'okukuuma emirembe mu mawanga mu ttundutundu lino. Uganda esigadde nga y'entabiro y'obutebenkevu mu ttundutundu lino ku lw'okukuuma emirembe n'okutebenkeza amawanga obusukka nsalo zaffe. Tusoosowaza n'embeera y'abaazirwanako baffe ebitongole mu magye ne mu biseera eby'ebigwa bitalaze n'enkulaakulana tubadde basaale. Ebituukiddwako bino biraga okwewaayo kwaffe si kwa kwerinda kwokka naye n'obulungi bw'Abannayuganda. Katugenda mu maaso nga minisitule tweyama okukuuma obwetengerezi bw'eggwanga lyaffe, okukuuma Bannayuganda n'okuwagira okwolesebwa kwa pulezidenti ku lw'enkulaakulana ey'eggwanga. Ffenna nga tuli wamu tugenda mu maaso mu maanyi ate nga tuli bambavu.
Ekitongole ekivunaanyizibwa kubunyisa amasannyalaze ekya UEDCL kitegeeza bakasitoma baakyo abali mu bitundu bya Greater Kampala Metropolitan nti ekitongole ekivunaanyizibwa mu kutambuza amasannyalaze ekya Uganda Electricity Transmission Company Limited UETCL kiteeseteese okuggyako amasannyalaze ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga okuggyibwako kw'amasannyalaze kuno kugendereddwamu okusobozesa ekitongole kya UETCL okutambuza emirimu gyakyo egy'ekikugu nga batereza layini zaabwe ez'amasannyalaze ku layini ya Lugogo Kampala North eya KV 132. Emirimu gino gyonna gigendereddwamu okwongera ku bungi bw'amasannyalaze mu bitundu bya Kampala n'okulaba nga gatereera obutaddamu kuvaako ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano ebitundu bino wammanga bye bigenda okukosebwa okuva ku ssaawa 1 ey'okumakya mpaka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Kamwokya TC, Olodikira Road, Mawanda Road, Acacia Avenue, Kawalya Kagwa Close, Kiseminti, ebitundu by'e Bukoto, Mulimira Zone, Kifumbira ne Tafnero Drive. Ate ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano okutuusa nga 2 omwezi ogw'omukaaga ebitundu bino wammanga bye bigenda okukosebwa okuva ku ssaawa 1 ey'okumakya mpaka ssaawa 12. Lugogo Mall, China Uganda Hospital, Lugogo Bali ku Dembe Road, Bukoto Crescent, ebitundu by'e Naggulu ne Lugogo Naggulu Bypass. UEDCL esaba bakasitoma baayo abali mu bitundu ebyo okwetegekera akaseera ako. Singa amasannyalaze gaba tegaziddwako mu budde obwo obulagiddwa, kubira ku kitongole kya UEDCL ku simu ezitali za kusasulira 0800 20 30 88 oba 0800 285 285. Tubeetondedde nnyo olw'okutaataaganyizibwa okwo. Birangiddwa management ya UEDCL. Addukanya ekitongole ekirabirira abaana abatalina mwasirize kya Christian Family Helpers Limited ono alaajanidde President Museveni n'abakwatibwako okuyingira mu nkayana mu kitongole eky'abatalina mwasirizi. Alomboza embeera gye baakwatibwamu nga ne gyayisiddwamu. Kakati kkooti eragidde nti ono aliyirirwe obukadde 30 lwa kumutulugunya. Ignatius Miwando mu kubadduka y'amasomero n'amaka g'abaana batalina mwasirize agakana n'ekidule n'ekisomo ekisogo gwe twakulagala lekonfunga akwatiddwa n'asibwa mu kkomera ku lunaku olw'omukaaga n'atwalibwa Luzira ayembuddwa. Baasooka n'ateeka ku musango gwa contempt of court naye nga tulina state of execution okuva mu court of appeal. Miwanda ayimiddwa olwo okuddukira mu kkooti enkulu ekola ku nsonga z'ennimiro n'ateekayo omusango ogw'okumutulugunya ng'akwatibwa n'awabira gavumenti ng'ayita mu ssaabawolereza Kawulelake Lwanga Kyawose n'eriya Nanfuka Kajemo abaamukwasa. Omusango gubadde Masiko Mulamuzi Isaac Teko ng'ono akkirizigenze nti Miwanda nti atulugunyizibwa era n'alagira ayimbulwe bonna mbiro n'okumulirira ensimbi obukadde 3 saako n'ezasasanyiza omusango. Okusinziira ku Miwanda yakwatibwa n'atulugunyizibwa nga baamukuba okumusiba akokolo okumutambuza mu bifo eby'enjawulo nga bw'alambula. Olwateeka batu mu kabangali ne bansiba ku maaso gye bantwala gye saategeera gye bankubirayo nga baŋŋamba mbatwale ekiro ekyo mbawe ebyapa. Ategeeza nga betwalibwa mu kkomera Luzira nti ne basooka kubakuba nga bamukomera byewuunya omusibe aleetiddwa ku wiikendi. Natuuka e Luzira saa 7 ez'emisana ku Saturday nga prison Maction B tekirabangako ne bagana okundisiivinga ne tumalawo essaawa nga 4 mpaka osiwula yalagira nkole statement lwaki nzize essaawa ezo ku Saturday. Miwanda atunyende ku kitongole kino kyaddukanya ne banne abalabalira ku nsiko olw'okutya okukwatibwa asaba abakulu mu gavumenti okuyina mu nsonga z'ebintu n'amaka ng'abaana batalina mwasirize gasobole okusigalawo. Nkubira omulanga President Museveni Mama Janet education CDF muwozi tuyambe. Abatandika magano be bagenzire Rwanda Toki Wamala niyali mchala Heleni Wamala Nanfuka irange bintu nagamba nti babireka sibyansikirano. Project nsizange okulabira abana sikwange nange byatuyamba kalule project zamusomesa mukibi lawyer we batambula okubba bino ebintu project zamusomesa Liliani project zamusomesa katokola mabagala kubibba. Mu kisa kino Namuddu Janet Katende omuwandiisi w'ekitongole ne yagalira Luzira nga Boka Ziraki Edward ne Kikabi Paulo bakyalira ku nsiko kubanga bakozesa ekitongole ekiramuzi kintu si kituufu n'omu ebipapula binawo ebiri ne babikasuka side ne kati ne mu kutya okuyitirivu anytime nfa bo bagala kubanga bankuba nga bansaba byapa
ebyapa besirina so nsaba government enyambe twogere kuna kazira kye natunyira ku nsonga zino era nakubira omulanga bikikwatako okubayamba ate kulisani family helpers kibiina kiri registered by guarantee tikisikirwa naye amasomero gano n'abaana bali mu kubonaabona kubanga tulina emirimu gye tukola mu masomero muno okulaba nti abaana basoma yekalulira kinirwanga kisabusamu ku bafamire abawabira baduka ekitongole kino ekya Christian Family Helpers Limited baze bategeeza lunye nti baagala bintu byabwe ebyapa babigaanira okubita newankubadde kooti yasalawo ebyapa babite babiwe ba administrators b'estate mukyala wa mala yini ne bbaawe be batandikawo project eyo ekitegeeza nti ebintu byonna babikolanga nga byabwe naye bano bajjanga bakozi Joseph Innocent Senfuma yakusakidde gulu nkulawo TV. Kale ate kooti y'obwenkanya eneesaze eggoye ku ndoolito z'ettaka erikanirwa enjuyi zombi. Ettaka lino lisangibwa ku kyalo Buyikwe e Busiro mu Wakiso. Kooti y'obwenkanya nga okulemerwamu omulamuzi Abel Busirwa gye wadde ensala yaayo era William Muyini kwekakasiza nti ennannyini ttaka eribadde kenkana nga liweza kuyika kyenda mu ttaano oluvannyuma lw'okunoonyereza. Kooti bagituliza ku kyalo Buyikwe mu Busiro South ekisangibwa Wakiso ngenda abatuze ku njuyi zombi okuba DRDC wekajjanse omulamuzi Sserwagi mu kuwa ensala kusoma bye basinziddeko mu bujulizi obwava mu poliisi n'abakugu mu kunoonyereza n'emikono emijingirire azimiji envudde w'ettaka lino nawa muyindi obuyinza okupunta ettaka lye n'okulikozesa nga talina kutaataaganya batuuze akubiriza bannannyini bangi okuuma emirembe n'okuwa omuyindi omwaganya okweza ettaka eryo. Order is not an eviction order. Eno order togobeddwa ku ttaka lino tekuletedde kugobebwa ku ttaka lino. And I don't expect anyone era sisuubira muntu yenna to threaten the people during the process of boundary opening for the above land. okubatiisatiisa nga muli mu process y'okupunta ettaka nga muli mu mulimu gw'okupunta ettaka lino. And the administrators of the estate of the late Stephanie Nsereko ne ba administrator by'obugagga bya late Stephanie Nsereko omugenzi Stephanie Nsereko should proceed and open the boundaries. bagende maaso okupunta ettaka lino. And this will be done with the head of security. Expect this process to be peaceful. Awadde amagezi abasigadde nga sebamativu n'ensala ya kooti bagende bajulire mu nnaku 3. Nga olina obutakkaanya n'okusalawo kwange kuno kwenkoze olunaku lwa leero. You can appeal in the High Court of Uganda. Oli wa mukisa okweyongerayo mu kooti eya waggulu eya Uganda within 30 days from now. Abatuuze tebaganyiza ssente bwabwe David Kasujja kuba kukyayogera nga bamulumiriza nti yavuddeko muviire mu kitondo. Atuula ekitende wakati mu nsonga RDC Steven Nsereka asigadde n'abatuuze ng'abakakanya balaze obutali mativu n'ensalawo ya kooti ne bategeeza nti omukuba nnaabwe Nassuti ali mukomera ng'alina emisango gy'awalinimba nagyo mu kooti. Omusibe waffe ensala eno bw'ebanga ebadde y'amaziba omusibe waffe tubadde twagala jje nga bamukuuma tagenda kudduka awulira ebigambo bino era naye yeewozeeko. Ensalawo ya kooti eno bagambye mu nnaku 3 ejjulire kakati ekooti y'entebe omusibe mwali ng'akomawo nga 15 ate ye bwenensalawo ekyokufuuyira emmere ya Nassuuna ng'ali mu kukola kyo kiri mu tteeka. Wabula radisa bakubiriza okuuma emirembe n'okujulira babeere tebamatidde. Gafa aba security tusala nnyo era tubasaba nnyo okukuuma emirembe. Ti buli we mukuuma emirembe otuuka ku kituufu wadde kooti esaze ate wakyaliyo ne kooti endala kubanga era abategeezezza osobola okweyongerayo mu High Court mu nnaku ameka 30. Ate High Court bw'eba tematidde era okyasobola okweyongera waliyo kooti ova apiiru. Bapulira kulola muyindi bebaza kooti olw'amazima. Tusanyuse nnyo olwa ekituukiddwako obuwanguzi buno obutuukiddwako ebizuuliddwa n'omulamuzi bwa Sseko Brown Nabola findings ze n'awa ne ruling ye boundary opening ekolebwe. Mayindi William complainant afune obwenkanya n'ettaka lye limuddizibwe. Bo bapulira kulola Nassuuna baganya okuba ku nekiboogera. Yudaya Namyalo yakusakidde gulu nkulawo TV.
Agataliiko nfufu ag'ebyemizannyo tugatandise n'empaka eza Africa ezabali wansi w'emyaka 17 eza AFCON Under 17 olwaleero Uganda ekubiddwa Cameroon goal 1-0 ng'eteebeddwa mu kitundu ekisooka. Uganda esembyayo Ivory Coast. Antino Twan Yang Yukwa, who is from Namibia. Got officials. Close the door on Cameroon, but they're going to try and recycle it with Sandio. That's a good ball out wide. Now there's time and space for Musa. Thought about the first time cross and then realised he had lots of time. Centres it, and then it's driven back in, and an opening goal from Massikon. Did he get a touch, Massikon? Well, if he didn't, Abdul Rahman will claim it. And Cameroon are ahead. 23.5 minutes gone. It's against the run of play as well. Cross from Musa, high into the penalty area. Mu semi-final ya Uganda Cup ey'okuddingana Sports Club Villa yesoze final oluvannyuma lw'okumega URFC goal 1-0 ku kisaawe ekyakadibe Mengo. Back by Gaganga. Back to Gaganga. On the run, Gaganga. Looking for that slow pass. Kasinde. Onside! And it's in again! An on goal! For the second game running, URA score an on goal! James Pekisa putting the ball in his own net. But Kasinde looking to actually accept it, and Villa draw past blood here. Very, very good run from that man Kasinde. Good run. Empaka z'amasomero aga senior eza USSA zino zituuse ku luzanyo lwa quarter final ng'omupiira gwa Amos College ne Mentor SS gubadde gwa bunkenke. Abategesi b'empaka z'amasomero z'omupiira ogw'ebigere erira bakedde kusomba bawanvu n'abampi ku kisaawe wabadde omuzannyo wakati wa Moose College n'abategesi aba Mentor SS. Omupiira bagutadde mu kisaawe ekyesudde kilomita 8 okuva mu kibuga wakati. Wabula kino tekirobedde bawagizi ba Mentor kujja mu bungi era nga bakira borders ezibasomba okujja ku kisaawe. Obwedda buli atuuka ng'anoonya wanaagulabira ng'abalala balinnya ne ku miti okusobola okugulaba obulungi. Ng'omupiira gugenda maaso abawagizi ba Mentor beekyanze ne bagoba omuwubi wa Katambaala era kapiteeni waabwe yakakkanyiza embeera okusobola okudda mu nteeko. Omuwubi wa Katambaala bakira omulimu agukolera wakati mu kisaawe olw'abawagizi okumulemesa ku layini kwabadde. Embeera bwetu bwebadde ne ku poliisi n'amagye obakugira abantu okuyingira ekisaawe. Amusi omupiira guwangudde goal 1-0 wabula abawagizi owedda baagala kuyingira mu kisaawe nga baagala kugajambula mu komonsi wa firimbi era abasirikale balabe tebabisobole ne bamenya embooko kubagobawo. Omutegesi andaze ebintu bingi mu yange kisooka ntupadde challenge entuufu ekirala abadde ne support abana support kitegeeza nti tulina kyetufunyeemu mu mutegesi nti proud bwetu. Omupiira ogwasoosewo bannantemega omwaka oguwedde abaabudde omuzimu Goldsberry kwemu ate Bukedya nekuba Green Islamic goal 1-0 nezeesoga quarter final. St. Mary's Stende nayo yeesoze quarter kuba Madina Islamic omupiira ogusembyeyo ku Goldsberry kwemu. Quarter final kuliko Masaka SS Numasa, Kyadondo ne London eyenansana. Quarter final za lunaku lw'enkya nga budde yesookawo next. Amos College ezannya London College, Bukedya ezannya Masaka SS. Masa eye Masaka etuuka ne St. Mary Kitende. Nze Julius ku lwa Bukedya TV. Raundi eyokuna ey'empaka za Digi Cross Championship za nkya egaruga ng'abavawera. Kazadigi eza National Motor
okulwanira obubonero. Mu basinze okuzeesonera makumbi ngono yakulembedde omutendero gwa CC 85 n'obubonero 10 Swansea Sambo ngono naye alina obubonero 15 ne Shamira Wera. Sinakyo nkwasa nti mbadde ku ssomero Swansea Sambo nzija wagamba sigenda kuwona naye nange nzija bulungi but ebyo byayogera naye amazima agamanyi just omuvumu challenges but bulungi bayita coach omuyita coach Sedla kava Germany era nga tubadde tuzimba omukola kati abadde atubye track conditions kati really prepare excited. Ekirala kya round eno nti round eno weggwa tugenda kulonda abavuzi abagenda okukiikirira Uganda mu pikipiki za Africa yonna ezigenda okubeera e Namibia mu August mu 8 omwaka guno. Abavuzi abasoba 50 be basuubira okuzeetabamu nga bano bakulwanira obubonero ku ngulu y'eggwanga. Kilabu ya Uganda ya Prisons eno yeetisse empaka ezobaka eza East Africa Netball Club Championship ezibadde ziyindira mu ggwanga erya Kenya. Club ya Prisons ewangudde empaka z'okubaka eza East Africa Netball Club Championship ezikomekezeddwa olwaleero ku Seychelles Sports Complex e Nairobi, Kenya. Bano okutuuka ku bwongozi bamaze kukuba abachampiyoni b'omwaka ogwedda Nick ku goola 41-38. Ekitundu ky'omuzannyo ekisooka kiwummudde Prisons kikulembedde ku goola 34-31. Mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri Nick ebanyeko okudda engulu ne bigaana nga bageze okugwa Prisons egwangudde ku goola 41-38. Mu balenzi Wobwe emalidde mu kyakubiri ng'ekubiddwa Kenya Prisons ku goola 2-4. Abanguzi babaziddwa emidaali n'okukwasibwa ebikopo. Wonna awamu amawanga ana ageetera empaka z'omwaka guno nga gano kuliko Uganda, Kenya, abategesi, Zanzibar ne Tanzania. Jane yaffe okujja eno Kenya okudifendinga ekikopo ekya East Africa Club Championship etambudde bulungi nnyo kubanga Uganda ng'eggwanga ekikopo ewaffe e Uganda. Man City ewangudde ekikopo ekya FA Cup oluvannyuma lw'okumega Chelsea goal 1-0 kati bawezezza ebikopo by'FA Cup ebiwera ddala 8. Silva. Stones of Bernardo Silva lift the famous trophy high into the air. For a long, long time. Manchester City are a top side, and top side to win trophies. And there's the moment the champagne comes out. Nyumukatali Comfort. Drink. Kuletedde promotion ya Bella Gumite ne Predator. Wandi bana mukisane wangulye kumulitu. Bella Gumite ne Predator. Ulira agataliiko nfuufu ekigati bwe gabadde. Mukama akutukuumire tukwagaliza ekire kirungi tukwase abanoonya oluvannyuma lw'abanoonya ogenda kufuna DJ Shill n'akuyise mu kiro kiramba nga kukubira endongo. Suna Ben ali eri kubukedde family akukubira ekikiri genda naye akusuze mu ngatto. Beera bulungi, weraba.